Okay, nyongera okubeera nga tembabuuzaako buli omu gy'asinzidde okubeera nga ate agoberera. A very good morning, a very good afternoon, a very good evening. Kijja kusinzira budde ki bw'ogenda okubeera nga ate akatambi kano kakutuukako. Ngenda kusaba video obeera nga ate oginterako ekigalo, likinga, sharingirako abalala. Comment section always ebeera open. Oba ina ka comment kawa kakusiiwa tekigala okubeera nga tokasulawo. Of course ntubeera nga ate tuwuliziganya mpola mpola ku mbeera nga bw'ebeera etambula. Kakati waliwo ekifaananyi kiri mu kubeera nga ate kitambula ku mikutu ejja social media era ng'ekifaananyi kino kiraga okusookera ddala kirimu abantu basatu. Asookera ddala eno ku mukono ogwa ddyo y'omukulu eyali president w'eggwanga erya America, omwami amanyikiddwa nga Barack Hussein Obama. Awo wakati awo waliwo omukulu the current president of the United States of America, omukulu amanyikiddwa nga Joe Biden. Ku mukono guno ogusembayo ogwa left oba ogwa kkono kuliko omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu, president w'ekibiina ekya National Unity Platform. Ekifaananyi ekyo kiri mu kubeera nga tekitambula era nga kiraga babadde balina we bali ne beekubyamuko kaserefi. Kakati nno tekirina kubeera nga tekitegereka basisinkanye batya era nga ensonga ey'abasisinkanyiza nayo terina kubeera nga ate emanyikwa, naye byo ebifaananyi byasobodde okubeera nga ate bivaayo. Njagala okutegeeza gwe wena ali eyo nti guno si gwe mulundi ogusoose okubeera nga ate Bobi Wine asisinkana banna Republican. Atamanyi Republican kyekibiina ekitwala ba Obama, kyekibiina ekitwala ba Joe Biden, kyekibiina ekitwala nono omukyala eyesimbyewo Kamala Harris. Era nga bolaba nti mu Uganda naffe tulinamu ebibiina nga NRM, NUP, FDC. So ne mu ggwanga erya America ekibiina ekyo ekya Republican mwe muli abo abakulembeze. So Bobi Wine yazenga abasinkana era nga ndowooza gubadde mwaka guwedde wa 2023 wa 2022 watyawo. Yasinkana omukyala amanyikiddwa nga Hillary Clinton. Of course ne wabaako ensonga ze baali beegeyageyamuko here and there. So anja kwongera okubeera nga te mbaleetera ensonga ezo nga bwe zaatambudde sayidi eyo sako n'obutambi bwe buna busobodde okubeera nga ate buvaayo, naye nga for now nkyafunyeeko bifaananyi ebyo nga bw'obiraba awo. Era siti nga tuli ku nsonga za Bobi Wine, ngenda kubeera nga ate nkuterawo olutalo olugenda mu maaso. Omukyala amanyikiddwa nga Rape yavuddeyo n'abeera nga ate ayambalira bubi nnyo Bobi Wine ng'agamba nti kye yakoze kyabadde kibi nnyo okubeera nga ate awishinga Gravity Omutujju. Jjukira Gravity Omutujju yafiiriddwako maama we. Bobi Wine n'abeera nga ate avaayo n'agenda ku mikutu gye egya social media n'abeera nga ate amusaasirako nti kibinyo nyini ddala. So omukyala ono Rape olwamugudde matu n'agamba nti nedda kiwakoze kyabadde kibi nnyo era nayongerezako ebigambo ebirala bingi nnyo. Yagambye omukulu mbu alina omutima omubi era mbu omukulu kye yakoze okubeera nga ate awandikira Gravity Omutujju mbu yakikoze just nga yeeyisako bweyisa naye nga tamwagalirako ddala. So ngenda kubeera nga tembaterawo embeera nga bweyitambula side ezeyo. Subscribinga bw'obanga odetona kubeera nga ate osubscribinga ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga teeka kwa alertinga buli nabadese video ojja kubeera nga ate ogifuna mu budde bwennyini nga Agakagwawo. Nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temubaawo. Okwogererawo nze nali mmanyi Rape okuba n'aga amayinda aganene nti munnange wafuna ekyobugagga ky'amagezi naye ekyaleeta amayindo kyaleeta bussiru. Nze I don't argue with nze sikkanya na opposition parties ziri mu Uganda naye olw'okuba nti njagala president aliko ate sobola mugeraageranya Katonda. Rape olabika olina empalana Katonda, olina obusungu Katonda. Katonda wabanga yakuggyako omusajja n'amuwa omulala tewali mulungi gy'ali. Tosobola kwebaka na musajja mu nnyumba n'aga amayinda aganene. Ekisooka wali obba empewo y'abindeeba mu kisenge. Musajja tassa ebiyindo byo binene, onyize ebiyindo we bitajja ne makago obinyizemu obijje makago obinyiga bbali. Ebyo ebiyindo byali biyina kukoma maka. Wali okuteesa ayagala yenyigewo, buli wali okuwendowooza ayagala ateekewo amayindo, buli wamu. Omusajja nga yakunobako nga tosobola discussinga ku bya musajja wo kudda bannange mukazi gwe wantama Rape. Wano wagenda n'oyingiza engatto mu muzikiti. N'oyingiza engatto mu muzikiti ng'okimanyi nti wano basaalirawo omuntu omusiramu agenda kuteekawo omumwa n'ennyindo gwe walinnyisa engatto ng'oli class. Ne mugambako ne mugamba Rape. Ekintu ky'okoze eky'okutwala ebintu ku muzikiti kirungi, naye okubeera ng'olinnyisa engatto mu muzikiti si kirungi. Yatwala peni na penso n'alabba n'ateekako live ne yeeraga ayagala showbiz. Rape okuze gy'emyaka ozaddeko wandibadde olowooza ku kufa. Okitegeera Rape olowooza ku kufa egy'emyaka kati olina kulowooza ku kufa, olina kulowooza ku kweraliikirira, bizibu bikususseeko.
kuyiiya science wakukoza nnyindo yo ezzeetya mu shape neeva mu kugaziwa okwo kwonna ayina ennyindo 10 ku 10 yiika 10 ku 10 kale lweyipi wantama mukazi gwe baneena atwala engatto mu muzikiti ne tumugambako lweyipi kituufu otutte emmali ku muzikiti ogabireko abantu abo abatalina buyambi naye toninyisa ngatto mu muzikiti mbu even it was a classroom but it's a prayers room n'okwata engatto ng'olabira ddala kiringa ekitagenda kufa lweyipi ojja kufa ennyindo efuuka tulabe kawanga k'ennyindo yo ensi tekwemazaamu otuuka otya okwogera nti kisimanya pulezidenti ye katonda w'oku nsi olaba n'omuzadde tuwakanya nti si katonda wa ku nsi katonda yatonda omuzadde azaala buzaazi naye okutonda kwe kutondawo ekintu omuzadde tatondanga ku muntu ate teri muzadde ayagala kuzaala mwana mubi yeekanga muzadde lweyipi okwata katonda n'amugeraageranya n'omukulembeze omukulembeze tabangako katonda obufuzi buva wa katonda n'okutegeera kuva wa katonda n'amadaala okugalinyisa gava wa katonda katoso agamba mbu pulezidenti mbu alinganga katonda ng'abazadde bwe bali bakatonda baffe fakadi kafala oba ovudde mu busiraamu era oba obadde musiraamu n'oyogera ebyo ebyekisiru nti nno omuzadde ye katonda w'oku nsi oba omuntu yenna katonda fakadi kafala oba okaafuwadde ddamu otoola eshahada yayogerako ku rape bananga oyo omukazi alina ennyindo eriko oluyina naye asina oyo omukazi mwagirira yennyinde mulinga kifundikwa kya lubugo bananga ekikazi kyeyogeza mu kizaalira abaana abatatuuse oba lwaki abaganda mulina emitima emibi nze y'ensonga lwaki nze saagala baganda balina emitima emibi ffe waffe omuntu bw'afiirwa bw'aba nayibawo nga yadde mubadde temwogera ngoba mwali mwewalana ne mugenda mpaka ku poliisi omuntu bw'afa mukwatagana n'omufumbirako ne ku buugi n'oyanirizaako n'abantu banange mwebale kujja biri byonna byonna ne mubiza ebbali ate ne mukola omukwano omupya naye ate omuntu afiiriddwa ate n'ogamba mbu oli teyaligambye oli nti nga kitalo bindeeba wali mutuufu ogenda ne Catherine kusaasira kuba bannange ennyindo ndaala alina ebigambo omwindo n'ojiro yayogera nnyo alina ebizibu bimumala bumazi yazaala omwana atanaba kutuuka omwana taliko okugulu kumu ebyo tabyogerako yazaala omwana nga tanatuuka ne bamumusitulamu okugulu kw'omwana ne kusigala mu lubuto byonna bibiikiridde tabyogera naye ali kubita mukwatako gye buva ne gye budde omuntu bw'afuna obuzibu ne bamuba mbadde temukwatagana olina okumubeererawo mukomye emitima emibi Kyagulanyi singa teyapostinze mwaligambye omusajja oyo era alina omutima omubi era abadde awalana gravity ate bwe yapostinze ate lwaki yapostinze yabadde anoonya sympathy ne muyomba mbu lwaki tapostinga gravity ku kivulu kye bwe yapostinga gravity mwagamba anoonya likes gyoli likes ne views bazirya bannange mutama mulina engeri gye mwagala okutwaliramu abantu ku remote zammwe ng'oyinza olowoozamu ababatonda banange ennyindo ndaalo olina engeri gye weesaawo omukazi gwe mu ekyo ekiyinde ekikulinga ekifundikwa ky'olubugo weesaawo ne bwe wagenda kwesiba ku musajja sometimes leave people to be n'oluusi oyinza okulowooza mbu Bobi Wine yawalana gravity nga gravity empalana agirimu bwomu ebiseera ebisinga muteebereza abantu bye batali gwe n'obeera ng'olowooza gundi ne gundi beewalana naye ng'omuntu omu kubo olutalo taluliimu yadde ng'oli olutalo alulimu bwomu nnyindo ndaalo weewumuzeeko nze omanyi ogwo ogukazi saagala kugwogerako nnyo gu nakiito akaaba mangu wano bamugambako lwaki atutte engato mu muzigiti nakiito n'akaaba mwana oluvawo mbwe abaana ba Nuupu bavuma nze kyemanyi omuntu bw'afuna obuzibu yadde mubadde temukwatagana mulina okola ki okwogera mwe muddaawo kati mikwano gyo gikugumya ennyindo omala gatambulirawo manyi mikwano giwaga nga naawe okungujja n'ennyindo yo mu kibuga nga bw'owuuta okisigeni w'omu Kampala waliwo akaseera ebibuuzo bye twalibuuzizza Mukama Katonda naye biyinza otutookesa omuliro naye nga weekakaba n'omubuuza Mukama eyo feesi gwe wagitonda oba wewamala okugibumba n'ogyanika obwana ne bugizanyiramu baba tebagenda kutooca kaliraawo kubanga kifeesi biringanga bino ebisiibwamu Katonda tasobola kukuwa nnyindo nnene
akuwa amaaso amanene, akuwa amatu amanene, akuwa effeesi ennene, ate akumma obwongo era tumunenye atugume n'obwo bwe yakuwa naye era obeeramu n'akeebuuza n'ogaase nga kale baatoolatoolako ku bino obwongo wali ne babugattawo ne bujjula kubanga weerabisizza nnyo kikaziggwe. Mama wa Gravity tubadde tumumanyi ffenna, twawalabula mutabani we naye teyavaamu kigambo n'ekimu gye tuli. Tulina bamama be tumanyi nga mama wa Kamiliyo nga bw'aba yavuddevuddeyo dda, naye mukazi wattu yali hambo nnyo. Akabanga konna konna ke tumulabidde mukazi wattu ali ati bw'afa n'owandiika rest in peace oba tukoze ensobi. Bino mutabani we yabitukola, si maama we. Kitegedde kati akongo akatonotono ako koyina gezaako kakozesa bulungi, kubanga wona okajajamya nako nekakugwako weppa ate nga ndaba otandise obujajamya zenkubuuli Ow'Amanozezi mwamulabye bwe yalumbye Bobi Wine President Kyagulanyi ng'amulumba mu kufa kwa Gravity omutujjubaana mmwe musooke mujje mbaloopere omusango gwa Naggomola. Ati mukimanyi waneno Bobi Wine tasobya. Ate bannange ndaba wano Ow'Amanozezi ngamba ono Munyindonesia akolera wali eri Kalika Station. Bannange Omunyindonesia yefudde Omunyindonesia. Sebo yafudde n'agamba mbwera oyo Bobi Wine ali mu pretense, ali mu kweyisaako mbu akatima ke kakko naye ng'akikweka. Mbuuza atya yagambye mbu waba Bobi Wine bulijjo tanyumya n'oli Gravity omutujju. Kati lwaki yasindiseeyo muganda we okugendayo n'amuweereza n'obubaka? Yo Ow'Amanozezi ngamba Omunyindonesia ngamba ono nanyini manyinda agamulinga ekitebe kyegaali nga saagamba era ng'omuka gwonna agumalawo ye ng'afiirawo ng'akalambidde n'agaziwa ennyindo n'ekalamba n'evaamu n'ebikalakampanga yagamba Bobi Wine alina omutima ogwa bakita batya omuntu nga apretendinga bakiratwa mu Luganda Carlos Bwefuula amanyi Oluganda nga yeeyisaako byasinga omutima ogweyisaako era yetakikiriza era n'alama n'aŋŋamba wamu ne bannange nti fe tubanga tetumwagala tetumulaganga nti tetumwagala ne bwalifa tetumuzira tetumuzikanga tetumupostinga tetukola ki mukwano tetugenda kukola byoyagala twongera okujjukiza nti wonafa tujja kupostinga ate tetujja kupostinga nga tukaaba totumanyira ate oba naawe oli mutumanyira nga temujjanga nenenene atakwagala temwagala nange bwe mba sikwagala darling siri kwagala ate sijja kwagala tonneekaka nnyo sembezayo ennyinja kulinga ekitebe ky'eggaali darling. Ani gw'omanyira ani gw'ogoba mu kufaako gw'omanyi pati gyembeera ngenda okuba omanyi pati gyembeera ngenda okuba ng'ofudde mukwano naawe ogikubanga nga nfudde ogikolanga n'ogenda out ne bakuwamu olucupa bw'olaba nga nfudde awo olucupa oba ne bakuwayo ekicupa kya oxygen ekinene n'omusa yenna ndaba awo oba olaba ng'okola naye Ow'Amanozezi God knows you bannange binyuma ng'olina ennyindo nnene nga station yo neekutyanga gwe bannange bw'oba ossa omukka gw'abantu 10 mu katikitiki kamu naye banaye n'abakazi abalina ennyindo ennene munsisa bannange muba n'engezigezi. Mukwano nyongera okujjukiza okuva lwe wazaala bambi kawaiti wakafuna oba wakajja wanzito kyannyumira edda walinga kirungirungi kale nga yadde sikwagala naye nga ndabira ddala nti gwe saagala nze proud enemy wo. By the way njagala omumanye nti I am your proud enemy. Njagala okirangirire njagala lumu oveeyo ku TV ogambe nina proud enemy wange nkutumiddeko togaana kuntumira nze sikwagala naye era wedde olaba nga mpisayisamuawo nga mpanawana ku bantu nkuwaana kubanga kapo yo yemu ku kapo gye tumanyi walino ku TikTok ensi yonna yonna egimanyi nti kapo yalema yadde tukumanyire tukimanyi nti kapo yalema ebyamataala byo balema be baalisigalazaako okuba bufaananyi nga batutte bana ku birthday naye gwe byagaana banaye mukwano sikwagala simanyi lwaki naye ng'ate munayinza okukwogerako mba nkugattako Ow'Amanozezi. Ow'Amanozezi no bw'atyo bwe yamanidde omubanda n'atugamba nti n'omubanda yeeyisaako naye bambi omuterawo ka comment akaja mu nnoozi ye omuterawo ka comment akaja mu nnyindo ye kubanga Ow'Amanozezi kale ekituufu kiri nti nkwagala nnyo nkwagala nnyo ng'oli mulabe wange
Oshegedi kubanga bambi saakusiima sijja kikulima nti tulina kiwankola sijja kikulima nti nekibi kyensobola okukola sikirina yadde okutta just sikwagala I just dislike you I don't simanyi siina nansonga just okutunako mpulira obusungu mpulira nga enyindo njagala nkikwate njiyuze ngitekemu olusekeseke lw'enku mpulira nga njagala Bobi mpulira nga njagala nkume oxygen mpulira nga njagala nkwambaza akaveera nkulabe ng'oyaya oxygen akubuze male nkajjeko nseke male Bobi I don't like you. Gwotumanyire tujja kukolako mukwano. Twali twakukakanya. Omusajja nakugamba kakanya kumala kyoba tukyamwogerako. Naye mukwano wobwanga tonnayiga ow'amanoses ow'amanyindo gwe munyindo neja ow'amatebegeggaali omutebe gw'eggaali nyinde kulinga ng'ekifundikwa ky'olubuge kulinga ng'omuwumbo gwa B. Darling, enyindo gye bakuwanga okaayana ati bakuwa ennyindo n'okaayana Katonda lwakyapadde ennyindo ntono ne bagamba bagikuba mu face era nekubyatanako batumanyi baali bakubya ekitole ky'amazzi mu face nekikola bum ennyindo no bwetyo bwekuli bambi etiisa sometimes nga tonalowooza kwogera sokolongosa ennyindo zo and by the way nakulabye n'akakala kampa mu nnyindo that's not good. Learn how to clean your nose. Okimanyi olina ennyindo nnene okimanyi ennyindo ekubyatala okimanyi erimu ebyoya ziringa nviiri za gy'otalongoosa zabula okulaba ku TV mba wansi waayo bwenti nga nningiza bwenti ndaba bannengera buli obukala kampa bw'omunnindo naye bannange kirabika kati obulya sikoko okugejja kwobaddeko ndowooza bw'osiibako gwe n'enjala tesobola nakutta bannange olina breathing organism tukiyite breathing machine tukiyite breathing computer tukiyite tutya eri breathing escalator bannange ndowooza bw'osaba oti osobola n'okuva mu nnyonyi ng'osiza ku nnyindo omwo Choko wa manoses gozi nozi you. Banange sikwagala genda kale bye bibadde nkugamba kirabe. Ne wona kola kito ndacho sobola kunkola. Nina ebyamabye. Ne olaba nkutankula. Ndi mutume era koma kunneewala video zange yita compete. Kubanga ndi mutume. Neyo bani anti. Nze tewali just wama sikwagala. Atenga bambi. Nkunoonyereza ku by the way account wali wagiblocking togiblockinga ino mpya togiblockinga tanto blockinga ngeza blocking kuno ngina kukolera accounts 10 ate wagiblocking ile iyo gye ndoba njiroba ngeza no giwunyamu eyange ono okunda bakko buli lokomawo bot ngujokera ku proud enemy wo ne number yange saving eko pro ogitika ko proud enemy saving ojo kuletaka bakubire obagambe bannange nga temunapa proud enemy njagala kugula ettaka lya century awo mali mutuneko nayo wafanana it is 0754 26 25 12. That's how proud I am. Very ready. Kuteka kana akati mu nnindo lumu nakateeka mu kamula lokala mpita nako njaggikumako omulire ennyindo ojja kugiraba ojja gitunulako ngejja mukagukubule oyinza okufa sigwe ayagala okusanga ki kale sembe zina oxygen wawunyanga kabuli wembwa nze mpa abantu bitiibwa naye sibatya I respect people but I don't fear people nze ntya Katonda naye tulina okukkiriza nti ku nsi kuno president aba Katonda waffe ku nsi yes I am telling you abanga maama wo ku nsi nti maama Katonda wa ku nsi ne president aba Katonda wa ku nsi nti bwagamba nti Adamu ogenda kuttibwa manyi mtemwagala kukkiriza bwagamba nti ali bakugenda kusiba emyaka 10 aba president nenga si Katonda wa ku nsi aba Katonda wo ku nsi katuumule mu katono tukome aba president mwana Katonda wo ku nsi ekiwala kino kyekyani mpozi kyekyani Leipi edde katugere ne Leipi Adamu kungu nswaziza nnyo ekiwala kino kireipi n'olemo kisima engolo ali bongo ekiwala kino kireipi n'olemo kisima engolo yokusooka kwa byonna ekiwala kino kyazze kitya okutuula ku pano nammwe nze mbadde manyi kino ekiwala kikola mu programu za kuweereza lugambo gundi ono twamukutte ne muka gundi ono yayingidde mu nju ya gundi Kyerira Gashumba yaguze emmotoka Range Rover n'akola pate
omutwe guno mugutuuza mutya ku kwogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga. Sanyuka TV muyina okuvayo mu bunnambiro mwetondere eggwanga kubanga this is misinformation. Mwakavayo okulaunchinga wano drive ya misinformation ku mainstream medias ne social media. This is misinformation. Kino kituzaayo okwebuuza abantu bano baweebwa batya emirimu. Do they qualify for these jobs? Oba kati buli Tom and Dick yajja n'atula mu studio za TV aweereze. Can you imagine? Oyo amanyi constitution bwegamba ssemateeka waffe alagira atya ku bulamu, ku ddembe ly'abantu n'obulamu. For starters, kyenjagala okumenyawo Museveni talina lukusa lutwala bulamu era talina bulamu, talina right ku bulamu bwaffe. Article 22 of the Constitution of Uganda, enyinga ya 22 mu ssemateeka w'eggwanga Uganda egamba bweti ku ddembe ly'obuntu ne right to live. Article 22 of the Constitution of the Republic of Uganda protects an individual's right to life to the extent that no one must be intentionally deprived of the right to life. Omuntu wano atuwa obulamu era asalawo ku bulamu bwaffe ye Katonda. Oyo omutonzi yasalawo. State ng'ekulemberwa omukulembeze gwe gw'oyise president, obuvunaanyizibwa bwayo kwe kuuma omuntu n'obulamu bwe. Kyokka ate nakalikoleeta nti president alina obuyinza obusalawo ku bulamu bwe tabulina, wabula alina buyinza buteekebwa oba buteeka mu nkola ekiba kimulagiddwa. Okugeza mu nnyinga eno y'emu yennyini eya ssemateeka ekulagira wansi nti kyokka kooti esemberayo ddala Supreme Court bw'enaakizuulanga nti gwe weenyigidde mu musango ogutyobola eddembe ly'obuntu oba criminality yonna n'ekusingisa omusango, waliwo akawaayiro akagamba execution ng'ekibonerezo. Kati singa kooti ekiyisa nti gw'ogende ku kalabba, awo president alina obuyinza obukusuula obukuteeka ku kalabba n'ofa oba okusonyiwa. Okategedde maama, bwe tudda ku kya Katonda, in anywhere around president tabangako Katonda era taliba, si Katonda wa ku nsi. Atulaba ne bakitaffe mu Katonda si bakatonda ba ku nsi. Okategedde maama, omuntu gw'oyinza okugeraageranyako nga Katonda w'oku nsi ye nnyoko ne kitaawo abakeera ku mata ne bakuzaala ne bakuwa obulamu. Mukama Katonda nakuuma oba nabo okukuuma. Omuntu akeera ku makya n'akuzaala ye kitaawo ne nnyoko, oyo gw'oyinza okugezaako nga okugeraageranya ne Katonda. Ate ekyokubiri, state terina kusiimibwa ku ekyo kyerina kukola, buvunaanyizibwa bwayo. Abantu bakeera ku makya ne balonda omukulembeze ne bamuwa obuvunaanyizibwa. Buvunaanyizibwa bwe okulabirira abantu abo ab'omulonze n'okubaweereza, so si kubatta. Mane mutuleetere ku bantu abalimu ku nsa. Eno misinformation muyina okuvaayo. Sanyuka TV muyina okuvaayo mwetondere eggwanga olwa misinformation. Bano Aba-Indonesia bano mubateeke ku puroguramu za lugambo, mubajje ku puroguramu ezogera ku ezikwatagana n'ensonga z'eggwanga. Adamu Kungo kino olulalo kisimanga engolo. Ali Bongo bino mubisimanga engolo mu studio ensi tunakusinza nitugamba Ali Bongo olinamu ku magezi. Adamu Kungo olinamu ku magezi. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya
amanya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu